Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbadde mbasuubiza okubalaga abakyala abo ekyamazima nga tebakwata mu bizigo ng'ekyokwemyusa bakyesonyiwa nga balina kkala yaabwe entuufu Katonda gye yabawa nga gye balina ate nga balina kasente bali mu bantu balabibwa abantu kwegamba nga bali mu bantu feesi zaabwe nga ziri nnyo mu bantu naye ng'ekyokwemyusa bo bakyesonyiwa. Kye mulina okumanya nti mu Uganda muno ekyamazima abakyala abasinga beemyusa naddala abo abali mu bantu nga balabibwa nnyo abantu abakyala abasinga beemyusa. Njagadde mbaggireyo bano ekyokwemyusa bakyesonyiwa, ekyokukwata mu bizigo bakyesonyiwa. Bo balina kkala zaabwe ezo Katonda gye yabawa gye balina. Ng'omukyala asooka y'oyo ayitibwa Angela Sama Namubiru. Angela Sama Namubiru mukyala oyo w'amaanyi. Ekirala omukyala ono yakyasinza okubeera nga yasinga okuba n'abawagizi abamugoberera ku TikTok. Abantu abamugoberera alina miliyoni 5 n'okusoba. Abo be bamugoberera ku TikTok ye mu Uganda yasinga okubeera n'abawagizi abangi oba abo abamugoberera ku TikTok ye. N'ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Ate ku YouTube alina abantu 599 agenda kuweza 600 era ne ku YouTube bamugoberera nnyo omukyala oyo ayitibwa Angela Sama Namubiru. Ekyamazima omukyala oyo ngoye mumulaba oba omuwala oyo olususu lwe yagaana okulukyusa. Olususu lwe lwerwo Katonda lwe yamuwa lwalina. Mukitegeera mu bakyala abo abatono be tulina mu Uganda abateemyusa n'ono omukyala mwali ekyokukwata mu bizigo yakyesonyiwa teyeemyusa alina lususu lwe kala ye gy'alina Katonda gye yamuwa. Y'oyo njagadde mbeere nga mubalaga abatamumanyi mugezeeko okubeera nga mumugoberera mumunoonye ku mikutu egy'enjawulo akozesa Angela Sama Namubiru ge mannya g'akozesa ku mikutu egy'enjawulo. Omukyala omulala ayitibwa Masake. Masake omukyala oyo oyo naye singa obeera omugoberedde enneeyisa ye eringa y'oli takwata mu bizigo. Ekyokwemyusa yakyesonyiira ddala. Be bakyala be tulina abatonotono nga tebeemyusa. Mumulaba alina kkala ye Katonda gye yamutonda nayo gy'alina ate ng'ali mu bantu bangi nga bwe mukimanyi nti muzannyi wa komedi n'emirimu emirala egy'enjawulo agikola ali mu bantu. Wano mu Uganda abakyala abo abatono ennyo abateemyusa n'ono omukyala mwali bulungi nnyo. Ekyokukwata mu bizigo yakyesonyiwa. N'olwekyo njagadde naye mubalage ayitibwa Masake. Beebo bensobodde okubeera nga mbalaga. Nabateereddeyo video mu kusooka nga mbabuulira ebyo ebibi ebiri mu kwemyusa. N'olwekyo ne mbagamba nja bajjirayo abakyala be naaba nsobodde obbajjirayo nga bo tebeemyusa naye ng'ate bali bulungi nga balina akasente n'ekirala nga bali mu bantu nga bo ekyokwemyusa bakyesonyiwa. Nsobodde balaga abo abakyala babiri oba abawala abo babiri bensobodde okubeera nga mbalaga. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.